Omusumba Jjuuka asinzidde ku kkanisa ya Miracle Destiny Center esangibwa e Kabojja mu Town Council y'Ekyengera bw'abadde aggalawo olukuŋŋaana lw'abakyala lugendereddwamu okulaba nga beetereeza n'okwebulira ku ngeri y'okwasaganyaamu amaka n'obuweereza mu kkanisa. Ebiseera ebisinga kwe kuba nti tumanyi okuleeta ebyoto n'oleeta ebyoto ewaka, omwami tamanyi ng'omukyala naye olw'okuba wajjula omwoyo omutukuvu oyagala osabire abantu, omwami agenda okukomawo nga talina waayita. Ono agamba nti kyenyamiza okuba nti abakyala abalokole naddala baweereza mu kkanisa beekwasiza nnyo obuweereza obudde bwe bamalira mu kkanisa okuva ku Mande paka Sande ng'ate tebakyawa amaka gaabwe budde ekitamiza ababalaba obulokole. Ekisooka tafuna reception, tewali amukulisizaayo, tewali amuwadde Katonda, era obuuza n'okubuuza ati owaamuno yakomyewo, buli kaseera buli w'otuuka osidaggala ogamba taata wamwe yakomyewo. Bwe kituse ku nsonga z'obufumbo ono agamba nti abakyala bagattisa ebigambo by'abasumba ne babiyingiza ne mu maka ne bafuuka bannantagambwako nga buli basajja kye boogera babajuliza bigambo bya musumba, olwo omusajja n'aba nga takyalina makulu mu maka. Ab'Efeso Bayibuli egamba nti abakyala muwulire babbammwe nga bwe muwulira Kristo. Kati bw'ekyogera nti abakyala muwulire babbammwe nga bwe muwulira Kristo, akantu kano kaleese eki nti ebiseera ebisinga omusumba bw'ayogera abakyala tutwala nnyo ekyo musumba kyakoze atya kyayogedde, era oddayo ewaka n'ogamba ffe musumba yagambye bw'ati, ffe musumba yagambye bw'ati, kitegeeza omwami ono omujje mu kitiibwa kye. Asekeredde abakyala ekika kino nga n'abamu beekwasa okusiiba n'okweyawula ne batatuukiza buvunaanyizibwa bwabwe ng'abafumbo, ng'agamba nti singa bino tebabikomya baakukifuwa nga bakiza munda. Ng'ogasseeko n'okusiiba ti ebiseera ebisinga ova mwana n'oyingira ana, n'ova mwana n'oyingira, naye nga tomanyi nti omwami gw'olina ate ye si musiibi. Ate ye Sande Obadiah Lukyamuzi nga naye musumba okuva mu bitundu eby'Ekyengera agamba nti abakyala basinga basulidde amaka gaabwe ne beekwasa obuweereza, kyagamba nti kiviiriddeko amaka mangi okudobonkana. Tusuuliridde obuvunaanyizibwa bw'amaka ne twekwasa obuweereza bwe tubeeramu. Omukyala akeera ku makya n'abeera mu morning glory, n'ayingira ku lunch hour era y'omu, n'agenda ku evening service era y'omu, n'agenda mu practices eza buli lunaku, n'asuulirira amaka. Mu ngeri emu oba endala n'abaana be yalese ewaka bannayiba ne batandika okubalaba nga bali wano balomba wano na wali. Maraka Allen nga ye mukyala w'omusumba w'ekkanisa eno alambuddeko ebitendekeddwa abakyala mu lukuŋŋaana luno olutambulidde ku mukyala Ruth ayogerwako mu kyabo kya Ruthi essula esooka onyolo 16. Ng'abakyala tugattiddwako tuyiza okulemerako, batubuulidde engeri y'okuba n'ekiruubirirwa ng'omukyala, otuuka otya ku kyoyagala, okola otya okusalawo. Newankubadde Ruth yali afiiriddwa omwami we naye yalemera ku nnazaala woono olw'ebintu ebimu bye bagenze batunnyonnyolako. Ne Usityo mu Endo yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.